Ennaku z'omwezi leero ziri 14 era tukimanyi bulungi nnyo nti akalulu esayidi z'Ekisolo District Kisolo Woman MP kasuulibwa leero era abalonzi bakedde bannawanki okubeera nti nno bagenda okusuula akalulu newankubadde nga wabaddewo okukeerezebwa kubanga wali ku Mayor's Garden Kisolo District abantu bakedde okubeera nga basuula akalulu kaabwe okulonda District Woman MP amakalulu munange akaddiddwamu by election era nga lunaku olwokuna ku makya bintu byonna biri bitambula bulungi nnyo. Omu ku presiding officers omukyala Pamela Mbabazi okusinziira ku gaveeyo atugamba nti okulonda kwakeereyeemu kubanga nti babadde balina okubeera nga balonda abalonzi 10 abalina okubeerawo nga ba witness nga baggulawo bu ballot boxes okakasa nti ddala bukalu temuli yadde n'akalulu akakubiddwa eddoba ke baatiikinze edda. Naye newankubadde nga getufuna okuva ku Mayor's Garden side zeeyo galaga nti babadde balinze oba babadde baliwo okwegendereza okw'amaanyi nti abantu baleme kubeera nga bagamba nti ate wabaddewo okubbira, naye ate era nti abalonzi banasobodde okubeera nga beemulugunya naddala abanuupu nga bagamba nti wabaddewo era still okutampalinga ne ballot boxes era nga bagamba balina obukakafu kubanga jjukira nti munnange bino byakulabisa era kamera zibaako abantu balina amasimu gaabwe babeera balaba era nga bagamba nti abo abali involved oba babadde benyigidde mu by'okubeera nti bakyangachanga ballot boxes nti bakuumwa local security agencies era nti ekyokukeerewa nti babadde balina okubeera nti balaga nti waliwo obwerufu nti balina abantu 10 okubeera nga bakola nga ba witness. Abantu abamu bagamba nti ekyo munnange era kireetawo okubuusabuusa, kireesewo okubuusabuusa mu balonzi era abamu bagamba nti balina obujulizi ku kamera ze bakutte ez'essimu zaabwe okusobola okubeera nga balaga buli kimu ekikolebwa nti bagenda ku exposing obubbi obuli side zeeyo. Nze nno nga Uganda Talagi nti nyinza obutafaayo abantu kwebeera basazeewo gwe balonze nga bamulonze mwalaali wabira balangira, naye ebyokubba akalulu ebintu ebyo bibi nnyo ebyamagye okubeera nti bakyankalanya buli kimu mu biseera ebyokubala akalulu awo okugattagatta results ezo no ne baziwooli ezooli ne baziwoono kwegamba ebyo munnange bimenya abantu emitima. Bobi Wine yabuvuddeko bw'atyo yakubiriza bannansi balina okubeera nga kamera zaabwe zibaako kubanga kino kigenda ku exposinga abo bonna abageza okutampalinga n'obululu era ba residents wali Ekisolo kirabika guno mulanga baguwulira era muganda wange kize smartphone eziringa ebijanjaalo bwe batyo munnange buli kamu bakakwata era ojagenda okuwulira nga kumpi buli webabaze akalulu buli webabaze akalulu buli wali polling station nga waliwo recordinze nga balangirira nti gundi bwe buti ne gundi bwe buti amaloboozi ago nga tugafuna gundi bwe buti ne gundi bwe buti amaloboozi ago nga tukola ki nga tugafuna kwegamba ewatali kulimbalimba twali twetaaga ntufuna amaloboozi ago ne bu video nga balangirira by the way n'akalulu ba president kanza okubalibwa bwe katonda wankubadde ng'ewamu emiggo gibaayo amasimu bayinza okugaba wambako nti kyetaaga bakwata bu video bati nti gundi bwati ne gundi bwati kubanga babosoma bulungi nnyo eno polling station yeno bweti ne bweti sangibwa wano bwe wati ne bwe wati Museveni afunye bwe buti, Bobi Wine afunye bwe buti, gundi afunye bwe buti, Katumba wani oyo afunye bwe buti. Kiba kitegeeza tuba tujja kukwata bu video bwonna tumanye polling stations eziri mu ggwanga tugendenga bonna tubufuna tugati eno yeno neno yeno bu video buno balangira bwe bati. Kale ntandika okubeera nga tugatta akalulu tuba tujja kufuna akalulu akatuufu yagalagaana bwe tudda ku bya internet tuyinza obutamalaako naye Ekisolo abantu baleke balonde walimu kubeerawo bintu bwe biti. Kale bwe batyo abawagizi ba NUP
ne babeera nga beetegefu nnyo okubeera nga beexposinga tampering incidents zonna okakasa nti wabeerawo obwerufu, transparency. Museveni ku mulembe guno okubba obululu si kipya. Nkubadde yagamba nti wano mu Kampala baamubba, mu Buganda baamubba, nti Nuupu yamubba. Kale kwegamba multi practices zibaawo era obukodi balina bungi nnyo okusobola okubeera nti nno NRM bagikuumira mu buyinza bo balina bungi nnyo. Naye kino ekintu ekyokulabisa kiyinza okuyambako nti buvidiyo bukwatibwe mu nsonda ez'enjawulo. Population bagituwe, census nga bwe baabala abantu babatuwe, babidisplaying tumanye nti polling station gye bagamba eriko abantu 1,000 tebawera na 5 saidi zeeyo. Kati munnange okuvuganya kuli tight era embeera ekyali ya bunkenke nnyo kubanga local wamu ne international observers batunuulidde situation wali ekisolo tugezako kulaba nti ddala mutuufu obwerufu bubeerawo naye lwakuba nti abasajja muganda wange akalulu babagamba kakati bacandidates bali 6 abali mu lwokaano era nga kino kyajja munnange oluvannyuma lwa Saara Nyiraba Sisi Mateke nga General Museveni yagenzeko ku malaalo ge bwe yagenze okukampeininga saidi zeeyo okusobola okunyweza ekintu nti ono waavudde era muteekereewo ddala omuti gwe gumu gwa NRM. Jjukira nti Bannayuganda bagenda babuuka nti bino ebyokubagamba nti ono muganda woono olwokuba yaafudde kati omwana we oba muganda we gwe mbamuwa akalulu tebatera nnyo bigenderako. Tebatera kubigenderako. Awamu babiganye, awamu babikkiriza, naye ne mu kamyufu ka NRM nsuubira okuba nti owooluganda lw'amateeke teyayitamu era munnange ne basalawo baleete omuntu omulala. Katusuubire nti akalulu kano tekagenda kukozesebwanga obujulizi mu bululu obwali bubbiddwa wano e Uganda kubanga jjukira nti election process Bannayuganda baagijjamu obwesige wano, baagijjamu obwesige kubanga emaamiddwa okubba tekyalimu kitiibwa. Nti Bannayuganda batuuka n'okugamba nti ogenda mu kalulu kumala biseera, kutumalira biseera kubanga akalulu tukimanyi bulungi nnyo nti babeera baakategeka dda naddala kano akaawamu nti musobola okucyangacyanga eno kuba kano akaawamu kano katera okuleeta obuzibu. Kyovu tolaba ndowooza nga bakitegeera nti okukabba nga bakabbira ababaka n'abalala ba kansala n'ebirala tikiyinza obbazibuwalira ensonga lwaki okiraba nti mu Western Uganda eriyo constituencies nnyingi nnyo okusinga the rest of Uganda kubanga bakimanyi nti basobola okukola ki okubeera nga bakikuba bajje mu parliament nga bali safe nti numbers bazikola ki bazirina. Kikakodyo kokka akali awo naye baba kubeera nti nno kati eri mu Western Uganda nayo okusinza ku population eriyo nti constituencies eziriyo ziri nakubeera nga bwe ziri ewalala nga si buli kaalo nti constituency muganda wange zaali z'okunywa.